Izza nange nsanyusa balabako ensonga ezibaddewo tubadde tutunza obutakunoonya olwaleero abavubuka nga bwe badde bavaayo okulaga obutali bumativu. Okusookera ddala kanso omuntu yandyagadde okumanya omuntu akkirizibwa ddi okulaga obutali bumativu ng'ayita mu nkola ey'ekuba wangambe kwekalakaasa. Omuntu yenna waddembe okwolesa obutali bumativu ate era waddembe n'okwolesa okusiima kuba tekiri mulundi gumu. Osobola okuvaayo ne mujja n'ebipande byammwe nga mubiwanise nga musiima omuntu omu olw'okukola ebintu eby'omuwendo gye muli. Ate era mu ngeri y'emu omuntu alina eddembe ebbeetu okwolesa obutali bumativu ku ebyo ebiba bigenda mu maaso. Omuntu alina kye bayita freedom of expression, alina freedom to demonstrate, okulaga ng'ayolesa obutali bumativu. Naye bw'ombuuza ddi alirina buli kaseera okuggyako nga bw'aba alinyumiddwa mu ngeri emu gy'aba ayagadde oddinyumirwamu ng'esobola okulinnyirira eddembe ly'abalala. Tojja kuvaayo gambe nti nze njagala okunyumirwa eddembe lyange wadde nga ngenda nnyonoona eby'abalala naye njolese obutali bumativu. Nedda. Naye linyumirwe ebbanga ly'omala ng'okunyumirwako tekulinnyirira lya mulala. Eddembe eryo liri mu kawaayiro ka 29 mu ssemateeka wa Uganda. Era nze bwe mpulira abantu nga General Museveni ng'agamba nti oyo ayagala okwekalakaasa takkirizibwa, alina kumala kugenda kukola nnongoosereza mu ssemateeka wa Uganda. Abapoliisi be balina obuvunaanyizibwa okukakasa nti oyo omuntu yenna anyumirwa eddembe lye ng'eri ery'okwekalakaasa. Naye kyannaku nti mu mawanga gano agalimu basitantebe bo balowooza nti buli gwe wawulira ayagala okunyumirwa eddembe lye ery'okwolesa obutali bumativu olwo asonze mu ntebe ye ayagala omusuula nabwe kityo ng'alowooza nti alina okugaanibwa. Kyova olaba bakola amateeka ago agabasibira mu bbwago agafaanana ag'abakabbulu nga wano mu Uganda bakola ekiteekateeka eky'abantu ababi kye bayita Public Order Management Act. Bagenda kikola nga Honorable Muwanga Kivumbi amaze okubawawaabira mu Constitutional Court n'abakuula amannyo n'ajja akatundu bwe yawakanya mu Police Act abapoliisi ke baalinga bakozesa okugumbulula enkuŋŋaana. Kakati ne baleeta ekiteeka ekyo ekibi ekya Public Order Management Act nakyo oluvannyuma ekyaggibwamu obuntu obwo bwali bukozesebwa okulinnyirira eddembe ly'abantu. Kati abapoliisi beewaŋŋamya ku bannansi enkola entuufu yalibadde bweti. Omupoliisi bw'awulira nti waliwo omuntu ayagala okunyumirwa eddembe lye ng'ayita mu kwekalakaasa okumuyambako. Oyagala kwekalakaasa otya? Kwekalakaasizaawa? Poliisi yennyini ng'eyamba ku ki? Ku muntu oyo. Kyannaku nnyo kyate poliisi bw'ewulira amawulire ago ge yalitutte ng'omukisa egukozesa naye erabike ng'ekola ku lw'okukulaakulanya eddembe ly'abantu. Ate yejjayo batuuni, emmundu, tiyagaasi n'ebirala. Neekozesa n'amaanyi mangi agasukkamu ago agandyetaagisizza singa baabadde bakuwerekerako omuntu agenda okwekalakaasa. Nabwe kityo buli kaseera tulina eddembe lyaffe ery'okwolesa obutali bumativu. Osobola n'okwambala obujoozi, osobola okuwanika ebipande, osobola okuyiiya obuyimba obwo obulungi, osobola okumaakinga ku luguudo. Ensi bw'ebanga ddala eramulirwa ku demokrasiya ng'abafuzi abali mu ntebe abakulembeze ddala be babakkiriza mu demokrasiya n'enfuga egoberera eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu ero lyenkugamba lyerigwa mu mutendera gwe tuyita ogwa civil political rights. Mukulu nnyo kubanga bwe baba nkati nga mu Uganda yaleero ejjudde ababbi mu tteeserezo lyayo. Kubanga woolabira nti erimu ababbi n'agikubiriza bamuteekako dde baluwa ebigamba nti mubbi.
bali abamawanga amalala nga Bungereza n'Amerika bagamba mbuyo omukyala we yakubirize parliament nti yabba ebintu by'abayinike mbono yabba amabaati mbwagali gagende Karamoja kakati ate n'azibikira abantu bali baagala okuwulira ddala kituufu mu parliament mufungamyemu obubbi kuba bingi ebyogerwa obubbi obuli eyo babbye ssente z'omusolo abantu abaweebwa omusolo ne basigala nga batambulira mu nguudo ezijjudde empompogoma nga mu malwaliro teriiyo ddagala amasomero teri nnoni abasomesa tebasasulwa ebizimbe byakwata dda mu mbinabina abaana basomera mu miti basomera ku ttaka kyokka nga ababbi abatudde mu paalamenti kwolabira mbu balabika babbi kwe kubeera nti nno nti buli agezaako okugamba nti tuteese nga bamuvuvuba waliwo omukyalo oyo akubiriza eyo paalamenti eyagamba Honorable Ssekikubo nti byayogera nonsense temuli makulu ng'olabira ddala etteeserezo eryali badde lirwanirira bannansi ate lye libafutyanka kwe tulaba nti ekiseera kiba kituuse omuvubuka aveeyo yekennyininyini akaayane ng'agamba ensi yaffe tejja kugenda kubeera ng'efuuka bwetyo. Kanso waliwo abantu abakubiddwa eddembe lyabwe ne lityobera abantu bano waliwo chance y'okwekubira omulanga era banaawulirwa okusinziira nga boona tewaliwo bwenkanya bw'osobola kufuna nga tobukaayanidde buli oyo abeera ng'atulugunyiziddwa abo abakwata mundu abalina obuvunaanyizibwa okubakuuma ate nga be batandise okulinnyirira eddembe lyabwe buli lw'olaba omukwata mundu oyo alinyirira eddembe ly'abalala funa erinnya lye bw'oba osobola omukuba ekifaananyi mukuba ekifaananyi bw'oba osobola omukwata katambi mukwate katambi oluvannyuma ng'ennyanja eradde ng'obwenkanya busobola okujja omuntu oyo ajja kukwatibwako ajja kuliwa omanyi ekiwola bakikwasa engalo n'eddiba ly'engo olyesiba mu kiwato n'ozina abamu abo balowooza nti balina obunnantagambwako olw'ensonga mu kiseera kino balina emmundu naye n'ayina emmundu bw'aba akola emirimu gye alina kussa mu nkola ebiragiro ebigoberera amateeka so se okwagala kw'oyo atudde mu buyinza wabula ayina kugoberera amateeka kasita asukke komo amateeka gamukwata ne bw'abanga jeno teri yakkirizibwa kulinnyirira ddembe ly'abantu ng'abatulugunya tekikkirizibwa ate ne bw'abanga akozesa obuyinza bwe ateeka okukozesa amaanyi agajyawo omuntu tajja kukusongamu ne kamukonzikonzi ate gw'oleeta ejjambiya amaanyi ago tegajjaawo ekirala kye nsobola okugamba abantu b'ensi eno naddala mu abavubuka Jeno Museveni talina gye yagenda n'atuula ne yeebuuza nti banangende mu nsiko oba nedda tagenda era balinda mujje mumwebuuzeeko musobole okutereeza eggwanga lino nedda wabula mmwe ate mmwe mukwata bipapula bwe muti ne mwekalakaasa kyokka ye yakwata mmundu okugenda mu nsiko kyokka Jeno Museveni oyo kye yali akaayanira tekyali kiki yali akaayanira obuwanguzi bwa DP obwali bubbiddwa nga ye ne mukaluluke afunye kamu ku buli 100 yesimbawo ne ku bw'MP yakwata kifo kya kusatu Sam Kuteesa ye yabawangula naye yanyiiga nnyo n'agenda mu nsiko ne batta abantu gwate ogwe onyize n'owanika ebipande naye akugamba oli mukyamu akugambe mbu mugende w'omusirikale omu gwe yagambye omukyala Nakalema nti yaba abategekera okumakinga nga bwe baamakinga mu 2019 bwe baamakinga mu 2019 obulyako obulabbayo obukenuzi obubbi byakoma ye yagenda ani yamutegekera olumakinga lwe ng'agenda mu nsiko kati buno boneesiga ku ebigambo by'oyo ogudde wakiritwalamu ebyakahindo otafiire wadde naye yalwawo nnyo naye omanyi n'essaawa enfu etuuka n'ebyala bituufu. Kanso tulabye abantu abakwatiddwa mu mbeera kati nga Munnakatema Bwini yaggiddwa mu makaabe ali ku kkubo nti ali mu kwetulakaasa wayinza kuba nga wayitiddwa mu tteeka ki okukwata omuntu n'asokodde ewaka
kusaawa eno kizibu okumanya okutuusa ng'ayimiridde mu maaso g'omulamuzi ne bamusomera omusango gwe bamuvunaana. Naye kizibu okumanya kiki ddala ekyalibadde kimukwasisa. Naye emirundi egisinga abakwatamundu abo batera okugamba nti bakozesezza kye bayita preventive arrest, okukutangira okukola ekyo kyotasaanidde kukola. Omanyi bw'oba osomye mu mateeka obuvunaanyizibwa bwa poliisi, okimanyi nti omupoliisi asobola okukukwata ng'ateebereza buteebereza nti onaatera okuzza omusango oba nti olabika wazizza omusango. Naye amateeka gagamba nti bw'oba okutta omuntu, constitution ya Uganda, oteekwa omutwala mu maaso g'omulamuzi mu ssaawa 48 bw'oba ozuddewo omusango gw'okumuvunaana. Kyokka ate bwe waba tewali musango nga wamukutte bukwasi olw'okuba oteebereza nti anaatera okuzza omusango oba alabika yazizza omusango, amateeka gagamba omuntu oyo ateebwe mu bbanga lya ssaawa 24. Kale nsuubira nti no oyo muganda waffe Rain gwe bakutte abapoliisi bamuta mangu ddala bwe baba tebalina lwaki bamutereka. Bwe baba balowooza nti waliwo omusango gwe yazizza, aletebwe mangu mu kooti tusobole okumuwolereza. Kubanga tebalina bbeetu abapoliisi kubeera naye nga tewali nsonga. Omuntu yenna akwatibwa wateekwa okubaawo ensonga eyesimba lwaki akwatibwa. Wateekwa okubaawo mu Lunyaanyimbe kye tuyita reasonable and probable cause. Bwe baba tewali munno muleka abeere mu ddembe lye. Ebigambo byebisemba mu mbeera eno nga munnamateeka kikyonza okubanga okyomera obufuzi obubi, obufuzi obwenkanu bwegiriisa bwe watabaawo abugambako. Gwe omuntu ali eyo ategeera obulungi bw'olaba obufuzi obubi obugenda mu maaso nga abalina obuvunaanyizibwa abaali badde bakola okulwanyisa ekyo, okulwanyisa ababbi, abalabbayi, abakenuzi, abalyake nga tebakoze ng'ate gwe wooli obudde buba bubwo obw'okwolesa butali bumativu olw'okubanga abakulembeze bwe bakuliddemu olukwe bwe batakoze ebyo bye bakusuubiriza okukola. Gwe olina okwogera. Bw'ofuuka kyesirikidde mu biseera nga bino gwaba omubi. Agamba Dr. Martin Luther King Jr. nti okufa kw'omuntu kutandika mu kiseera awo wasigalira ng'asirise ebintu eby'ensonga nga bigenda mu maaso.